omulamuze ya gwe bandetera yali akansali yandoze mirundi ngena mirundi ngena nga yakumanyira nga yamanyira era bwe yandabako nangamba era gwe nangamba naye nedda kisusse mugamba nno sebo wekitiibwa omulamuzi okyali awo bannange bonna kati ku luno bonna bakoze eki baweddewo nimugana era nange nasimbyeyo kitooyi ningana naye si gwe mulundi okukoma ku ntaana okubulako katono okufa guno mirundi mingi kuba emirundi mingi twali tuzze tubba nga bakukwata ne bakukuba nga balowooza bakusse noddengo awo entandikira okwebuulira ningana naye omuntu tugezeeko ku bulamu obulala naye nga nze yegamba okugezaako obulamu obulala okuva obuto teri kintu kyemmanyi sikolina mulimu gwonna ali nkoze kintu kyokka kiri kimu kyemmanyi kubba kubuulira era kyoba olaba ne Sobi oyo yatuuka ekiseera n'azaala Sobi gwolaba yafa nga alina abaana 40 naye abaana abo mbuuza nti lwaki yazaala bangi bwe bati ebiseera ebisinga bwe yafunanga ssente ng'alowooza kufuna bakazi kati gye yafunanga yasooka n'atandikawo system nga bw'azaala omwana mama w'omwana amukolera bizinesi n'azaala omwana mama w'omwana n'amukolera bizinesi naye yagenda okulanga abaana azadde bangi nga takyakisobola bawera abaana 40 era abaasooka nga 10 abaasooka be yasooka okuzaala abamu kati basajja bakulu bakuze omu nawulira ngu ali mu bikonde ali mu boxing abo bamama baabwe yabakolerako ku bizinesi basobole okubeezaawo abaana baabwe naye abaddako kati bwe nafuluma na mission age teri kukkiriza ssente kuyingira mu nsawo nga sitegeera gye ziva ng'ate simanyi lwaki nzifuna kubanga nali nkimanyi abaali bankozesa bwe banaawulira nti nfulumye bajja kwagala okumbaka banzize mu bikolwa bino ezimu ku nkola ze bagenda okukozesa ssente kubanga bakimanyi ngenda kufuluma nga ndi bubi sina wakusula sina kyakulya sina wadde ekikumi subscribinga likinga commentinga ku mukutu gwaffe emikutu gyaffe gino gyombi sister channels osobola okubeera nga yonna ogendayo n'omanya emboozi eziba zigenzeeyo SRK Media ne Beyond the Newsroom emboozi bwe ziti zibeerayo nako olwaleero nakutegeezezza no kino kiringa kitundu kyaffe ekyokubiri ekya pulogulaamu yaffe eno eya mwana mulenzi Snake ekyasooka lwatu wakiraba genda oddemu okirabe okuva ku bulamu bwe okuva watandikira okulaba nti obulamu butandise ng'ali mu myaka 14 nga mwana muto amaze P7 maama we afudde ategedde si ekitaawe avudde entuŋŋamu azze Kampala ayingidde Kampala ng'ekyokukola talina sanza omuzirakisa ye gwe yali ayita omuzirakisa omukulu Black omugenzi kati rest in peace amutadde amutandisizza okumuyigiriza obubbi okufuna ekyokulya bwe twakoma ekitundu kyaffe ekyasooka twamuleka akyali mu kkomera liri Mitukula asaavinga emyaka gye 10 yatutegeeza nga baamusalirako emyaka gye yali alina okusaavinga 10 neyeyisa bulungi ne bamusalirako n'asaavinga emyaka 6 n'emyezi 7 kati bantwalira mu ddwaliro Masaka naye nga banzijanjaba naye nga ndi kumpiibwa ne banzijanjaba bulungi n'enzira engulu kati bwe namala okujjanjabibwa ne bantwala mu kkooti kati bantwala mu kkooti omulamuze gwe bandetera yali akansali yandoze mirundi ngena mirundi ngena nga yakumanyira nga yamanyira era bwe yandabako nangamba era gwe nangamba naye nedda kisusse mugamba nno sebo wekitiibwa omulamuzi okyali awo bannange bonna kati ku luno bonna bakoze eki baweddewo nimugana era nange nasimbyeyo kitooke kyeyakola yansalira emyaka 10 yali 210 naye nangamba ekkomera lyengenda okusindikamu liri ekkomera bw'ogendayo n'ovaayo nga wagenda oli mubbi n'ovaayo ng'okyabba oba ojja kufa n'obubbi bwo olwo bakusindikawa baliyita Mutukula manyiyo waliyo bagiyita Mutukula prison farm ekkomera balizimba ekitundu kiri mu Tanzania ekitundu kiri Uganda
ne bansindika eyo natuuka eyo ne basooka ne bankwasa akasenso bali bakukwasa akasenso kuba nali bakuwooyawooya nali nkyali mulwadde nga sinawona bulungi okugulu nkyazijanjaba bwe namala okuwona bwe nti eri bagamba ne bwoba wagenda ng'onywedde mwenge tata namba ovaayo nga gwakugwamu tosobola kugendayo ng'olimu ekitamiiza n'okomawo ng'okyalimu ekitamiiza kubanga enkumbi yokka gy'otema va mu by'okulima wawula okulima kuli okwaddala kubanga osobola okutema enkumbi nova wano n'ogenda nga mu tawuni nga wano we tuli n'otema n'otuuka mu tawuni ate n'otuuka mu tawuni n'okyukiramu n'otuuka ekiseera n'ozirika omusirikale n'agamba oyo muyiweeyiweeko amazzi ne baleeta amazzi aganyukuga ne bakuyiwayiwako ne bagamba bakuwe ku mazzi onyweko n'onywako n'omala n'otuula kati naye olw'okuba nali mukujjukujju enkumbi saagitema kiseera kiwanvu naye nfuna kati mukomera eyo wabeerayo bye bayita pati ofuna obulimu obuli special naye nzija nenfuna pati ey'okwoza uniform z'abasirikale kati nga nze eyo ku nnimiro sikyagendayo naye ngenda mu barracks nentandika okubanga nze njoza uniform z'abasirikale kati nenfuna chance nga nesiibira omwo mu barracks nenjoza uniform z'abasirikale bwe zikala nenzigolola nenzitwalayo ofuna chance eryako kamera akalungi nofunako chance ebeerako ebweru kati awo olugendo lwange olw'okuva ku bubbi werutandikira kati nenzijja nga muli nentandika okwebuuza ninga naye nze banange bonna baafudde ninga naye sigwe mulundi okukoma ku ntaana okubulako katono okufa guno mirundi mingi kuba emirundi mingi twali tuzze tubba nga bakukwata ne bakukuba nga balowooza bakusse n'oddengo awo entandikira okwebuulira ninga naye omuntu tugezeeko ku bulamu obulala naye nga nze yeegamba okugezaako obulamu obulala okuva obuto teri kintu kyemmanyi sikolanga mulimu gwonna ali nkoze kintu kyokka kiri kimu kyemmanyi kubba naye mu mutima gwange nalina ekintu kyalinga eki kimu bwe mbiseera ebisinga nze bwe nsalawo okukola ekintu ne ngamba kino nja kukikola siteera kukyusa mu kye nasalawo ne ngamba kino nja kukikola oba mbeera ki mbanja lazima mbanja kye nasalawo mbanja kukiraba nga kituukirire kati nengenda nga nkyeteekamu ninga naye nsobola okuva ku bubbi nembaako n'ekirala kyenkola nsobola okuva ku bubbi mukomerayo nga wajjangayo abantu ababulizi b'enjiri bawulira enjiri nga sinabigendamu kubanga sinakakasa saagala ngendeyo olwakukyamukirira era natwalira ddala ebbanga ddene nga nkirowoozaako emyaka 10 wagisaavinga n'ogimalako natuuka ekiseera ne bansalirako balina enkola yaabwe bw'obanga weeyisiza bulungi batuuka ekiseera ekibonerezo ne bakusalirako natuuka ekiseera ne bansalirako nakola emyaka gyali 6 n'emyezi 7 myaka 6 n'emyezi 7 nga mingi naye ogenda okudda wabweru ng'okyalina kyomanyi kati yebbanga eddene lyasinga okusaavinga mu bulamu yebbanga eryali eddene ate eryali eddene eddala lyenali ngenda okusaavinga bwe bankwatirako eyo footpoto nga bantuteeyo mukomera naye wali edukomera gali abiri wane Uganda gasinga obunene va ku kitalya zino kitalya simakomera zino simanyi luzira luzira gyosiima mu katimba ngo oyota kasana n'okowa kasana n'oddamu wode olabe TV ago simakomera amakomera twogera ku makomera nga ku 10 kusaawa 10 kitundu oba batuuse dda ku foreign baba bababala musimba enyiriri babiri nga bababala saawa 11 ne bakuwa akakopo k'obuugi nga n'okujjula tekajjudde n'okayiwayo kati ne mutandika okulwanira enkumbi 11 kitundu mulina okubanga mwatuuse dda ku ssamba lya gundi lya prison mwisooka kulima ku ssamba lya prison va 10 ekitundu mpaka 12 kitundu then ne mumala ne mudda ku prison ne mudda ku foreign ne baddamu ne babala bamala okubala kati batandika okubagabanya kubanga babeerawo abagaga abapangisiza abasibe mugende mulime ago ge makomera genjogerako nesoogera kugana ageruzira kale kati Snake esebo emyaka 6 bwe giggwako emyaka 6 nga teginaggwako nze nali nsazeewo nga nsazeewo okuva ku bubbi nali simanyi bwe ngenda kukikola naye mu bulamu bwange nayagalanga nnyo ekintu kugezaako
tandika obulamu ensonga ne bwe nali nkyabba bannange baalinga bamanyi okuŋŋamba awo tubabbawo aŋŋamba naye wadde tubabbawo naye kangezeeko kati ne kino nagamba neŋŋana naye nedda kangezeeko kati emyaka 6 bwe gimala okuggwako nali maliridde natandika okujoyininga groups z'abalokole nentandika okusaba nazo nga sibye ndimu ennyo naye njagala kunoonya ova emitukula sinavaayo okyalimu mukomera mu group ez'abalokola abajja nentandika okubajoyininga nembeera nabo nensaba nabo nga sibye ndimu ennyo sibye njagala ennyo naye nga ndi kugezesa kulaba obulamu buno busobola kubeera butya busobola kubeerawo ntya kubanga nali nkitegedde nti emirundi emingi gye mponya okufa kubanga njagala okubuulira abantu abagenda omukaaga Lukaya nga tugenza okubba nenvaawo nga ndi bwomu waliwo ensonga lwaki nalama ekyo nakyeteekamu neŋŋamba olaba nawonye wano wenyina okuviira mu bintu bino wenyina okubiviiramu kati naye jjukira nali nafuuka victim w'amakomera buli komera limanyi ofuluma tomala bbanga nodda naye ku luno gino emyaka 6 gyankamula kubanga omuntu eyayingira naliyingira nga ndi musajja munene nalina kiro zange 8 musajja muwagufu ngenda okufuluma nga wenna mpewuka kilo 5 wenna ndinga ng'osaze kilo 30 eddewo ngamba naye nkubuulire ngamba kanve ku bubbi kaneesonyiwa obubbi kati bwe ntandika okuva ku bubbi kyenasooka okulwana nakyo yali nnyonta ya ssente kuba nalina ekizibu kya ssente nga nzisamanyira kubeera waawo nga siina ssente wakiri mbeeramu ne 10 wakiri ekitono ennyo naye nga nyina ndisapozida okubeeramu n'emitwalo wakiri 5 katono nnyo ku ssente ze mwabbanga oba mu bintu bye mwabbanga byonna mu ssente ezo tolina kintu kyolaga nti kiikino nakiteekawoko saayina kyenalaga lwa nsonga tetwalina magezi nezo entono zennyini ze baatuwanga nga tetulina amagezi gagamba nti katuzikolemu ekintu ekyamagezi ekyo nkubuulira era kyoba olaba ne Sobi oyo yatuuka ekiseera n'azaala Sobi gwolaba yafa nga alina abaana 40 naye abaana abo mbuuza nti lwaki yazaala bangi bwe bati ebiseera ebisinga bwe yafunanga ssente nga alowooza kufuna bakazi kati eyo gye yafunanga yasooka natandikawo system nga bwazaala omwana mama w'omwana amukolera bizinesi n'azaala omwana mama w'omwana n'amukolera bizinesi naye yagenda okulanga abaana azadde bangi nga takyakisobola bawera abaana 40 era abaasooka nga 10 abaasooka be yasooka okuzaala abamu kati basajja bakulu bakuze omu nawulira ngu ali mu bikonde ali mu boxing abo bamama baabwe yabakolerako ku bizinesi basobole okubeezaawo abaana baabwe naye abaddako nga takyakisobola nga kimuzitoyeeko ng'abaana bangi kati enkola yaffe tetwalinanga nnyo birowoozo bigamba nti naye buli obubbi n'abufiiramu actually ffe twali tumanyi nti tulina kufiira mu bubbi kyetulina okufiiramu nga tumanyi nyina kubba mpaka lwe balinkwata ne banzita era ng'okubba ffe tubitwalanga bya bulijjo okufa nga tukitwalanga kya bulijjo kubanga twali tuludde nga tulaba bannaffe nga bafa kubanga tugenda okuvubuka twali abaana 11 naye twatuuka ekiseera nga 5 baafa nga tusigadde 6 bafa tubalaba nemugenda ku mulimu olina okusonga mbere twalinanga enkola ndinda lwange lwe lunajja kubanga ffenna stories zaffe zaali zifaanagana engeri gye twayingiramu mwenna abasinga obungi okutandika obubbi twalina ebyatuleetera nga buli muntu akunyumiza story ye engeri gye yavaayo okujja okubiyingiramu ng'olaba waliwo ensonga eyamunyigiriza okutuuka okubanga ayingira ebikolwa ebyo so kati bwe ntuuka mazeeko ekibonerezo kyange nenfuluma kati bwe nafuluma na mission age teri kukkiriza ssente kuyingira mu nsawo nga sitegeera gye ziva ng'ate simanyi lwaki nzifuna kubanga nali nkimanyi abaali bankozesa bwe banaawulira nti nfulumye bajja kwagala okumbaka banzize mu bikolwa bino ezimu ku nkola ze bagenda okukozesa ssente
kubanga bakimanyi ngenda kufuluma nga ndi bubi sina wakusula sina kyakulya sina wadde ekikumi kati nafuluma nga nyina enkola yange ngamba Mukama Katonda kangende oba nsula bweru oba nzirayo ku mbeera yaffe eri eyedde y'okwebaka ku street njiddemu naye nsooke nensonyiwa essente ze sitategeera gye ziva era abasinga okunzijukira we nali naakafuluma bwewansanga nga mukubo ng'omanyi n'oyimirira n'ompa omutwalo nga nsooka kubuuza ompadde gwaki nga saagala nnyo sente ziriko obukwakulizo ziriko ozimpa ate omale onkubira essimu oŋŋambe nakuwadde sente oba omale ojje ng'onnoonya kubanga n'essimu ebiseera ebyo nali siina kati bwe nafuluma life teyali nnyangu kikyo saagala kulimba era nakati life sijja kulimba nti nnyangu naye kati wakiriko kubanga kati ndi mu nsi eri free kati ntambula nga nkimanyi nti sirina nnoonya kubanga life we yakalubira nga bali bamafiya bandwanyisa baagala kunsika kunzizaayo mubikolobero ng'ate nange nyina ebizibu byange saagala kudda mu bikolobero naye sina wakutandikira nenzija nentandika okugenda mu makyaki g'abalokola ago amakyaki g'abalokola agasinga obungi mazibu siri wano kuvumirira kyaki z'abantu naye ndi wano okwogera mazima kubanga bino byebimu ku bintu ebyantusibwako nagendanga mu makyaki olw'okuba nalina likodi mbi nga bakulabako bajja kukkiriza by'obanyonyola bakusabire naye basigala bakulaba ng'ekintu ekitategerekeka si makyaki gokka ekyo kiri mu general era kyembalengera okubuuza nti owadda mu bantu abantu abasinga ate mwanange abantu abalala ab'ebbali baali tibanyinako buzibu abantu ab'ebbali aba bulijjo ng'obasanga ate nobateka nkubulye bwe nafuluma n'abamu ku bantu be nabba nagezaako nnyo okubeetondera kuba n'omu ku gwe nabba mama fiino oyo webulenga namubbako wadde n'omwetondera mama fiina namubbako kubanga bbaawe yagulanga mugenzi Kigunda yagulanga yayinanga enkola eno ey'abasuubuzi agula sukaali n'amutereka mu sitoowa kati n'asooka nayonoona akatale eri ye n'atunda onowuwe bbeeyi yamusuubulanga ekakire nga bamuyisa eri gayaza road nga alina warehouse eri ezirobwe nga gye bamutereka kati nga ffe twateganga eyo emmotoka eyo mukuba eyo motoka ziba zimukukusa kuba twalina information nga sukaali oyo twali tulina information nga bamutambuza kiro saawa 5 kati ng'emmotoka ezo tuziteega n'ogiwalampa nga tugiwalampa etambula tutikula etambula kati wabeerawo emabega akuŋŋaanya mwe musuula mugwamwe n'ojjawo sukaali n'osuula kati oli agenda okutuuka ategerera eyo nti banzibye era bwe nakyogerako n'avaayo n'ayogera naga sukaali yali wuwe naye yayogera naga sukaali gwe twabba yali wuwe nange lwentegera era nemwetondera nemugamba nakubba naye nabikolanga mu butamanya kati ntegeera munsaasire era abantu bangi waliwo n'omukyalo omulala ali eyo sayidi z'Essembabule twabbako enteeze edda namulumba nengendayo nemugamba najja wano nenziba enteezo naye nabikola mu butamanya nga totya nti wendaga okwetonda bayinza okuntema no ati kati ebiseera ebisinga ekintu bwoba tokyakikola kiba tekirina kukwasa nsonyi nze ogamba nti nali mubbi tekinkwasa nsonyi ate ne bwemba nakubba era naawe bwemba nakubba naawe kati nkwetondera ensi ewulire nje simanyi oba wanziba naye kyemmanyi banzibako kunakivuba okwo naye bwemba nze yakubba era onsaasire kati natuuka ekiseera nga ndwanagana n'embeera n'abali bakama bange n'embeera ensika lwange abantu ate ebweru ng'abantu tebanyinaako buzibu abantu era ng'abantu baŋŋamba bw'obanga kyewasalawo kyekyo nga wasalawo nti wava mu bubbi nywerera ddala era nga banyamba akuwaddeyo 10 n'ogula sabbuuni akuwaddeyo ekyokulya n'ofuna ekyokulya kati nentuuka ekiseera nenguma kati wondabira wano essaawa ya leero kubanga omuntu nafuluma ekkomera 2016 nga ggwako yali December awo nga tugenda mu December kati uno 2025 sigendanga kuwadde ku poliisi okuva 2016 siwadde bankwata kokko
nga bamafiya bampangidde ebyekiyayi era balina omusirikale waabwe wa poliisi gwe baali bakolagana naye ng'aliyo ku Jinja Road bakolagana naye ne bajja ne bankwata ebyekiyayi naye bwe bantuusa ku poliisi ne banoonya omusango gwe banvunaana ne gubula bantwala e Luzira ne ngenda e Luzira bwe natuuka e Luzira omulamuzi n'aŋŋamba bano bakupangira abalamuzi bonna abasinga obungi bammanyi mulamuzi mukyala n'aŋŋamba gwe ebiseera wadde zange emisango nali sinafuuka mulamuzi naliko otikiraako n'aŋŋamba naye neeyongera n'ensoma kati nafuuka omulamuzi naye nkumanyi n'aŋŋamba naye bano bakupangira balina bye bakuyunga naye ngenda kusiba emyezi 3 ogenda okola obusibe e Luzira bwona obumalako ofulume bajja kuba tebakyasobola kukulondoola kati omusango gwe baali banvunaanye criminal trial nasaalimbirako mu barakisi ya poliisi biki ebiseera ebyo nga nakafuluma nagendanga nnyo ku Jinja Road kati ng'abasirikale abapoliisi bamanyi nga bampita ne bampa emirimu ne mbooleza engeri gye nali nayiga okwoza mu makomera nga mboolezaako yunifoomu zaabwe kati oyo omusirikale yali mafiya ng'ali awo ku Jinja Road ne bakolagana naye n'ankwata ne banyumungako ekisango ne bantwala e Luzira nenkola emyezi 3 nenvaayo naye ng'oggyeko ogwo mulundi era teriyo poliisi ennoonya teriyo poliisi eyinza kugamba nti erina fayiro yange nti nabbye teri nze sina fayiro ya bubbi yonna epending kati makanisa g'abalokole makanisa g'abalokole bansosolanga agasinga obungi naye Mukama yanyamba nentuuka ekiseera nenfuna kyaki ntegeera nafuna kyaki sabira ku Fanero Ministries International Fanero koze ya Poso Grace Lubega bwe nagenda eyo nenjogera kuba nayagalanga nnyo kyaki zonna ezisingana nayogeranga nnyo kiki kye nali nga saagala kubeera mu environment ng'abantu tebantegeera kubanga nze nyumirwa nnyo story yange nkwatako nze mba njikwegambira okusinga omulala bw'agikugamba ojja kunneeraliikirira naye bwe mba nze njikwegambira ojja kugamba wafunidde obuvumu obuginnyonnyola era bwe natuukayo ne nnyonnyola ne banyaniriza nakati gye nsabira era njagala kugamba naye kye njagala nnyo okwogera kye njagala nnyo okunnyonnyola ensi njagala nnyo okunnyonnyola abandaba nti buli muntu obeera n'emboozi yo buli muntu teri muntu atalina byafaayo kati abantu abasinga obungi waliwo abantu abasinga obungi abakunenya lwaki wavaayo lwaki oyogera bwoti ng'oba olowooza nti kyamberera kyangu nawe vaayo oyogere omanyi emboozi ng'eno tetugireeta kuyigiriza mulala nti agenda akole kino naye ate esomesa omuntu nti abazadde naddala nti omwana asobola okuva ewaka olw'okuba okutuntuzibwa olw'okubonaabona n'agenda ku street era bangi nakati bali ku street emboozi nga zino tetuzireeta kubeera nti twagala kukuyigiriza oba kuyigiriza mwana okugenda ku street kubeera kukola bikolwa nga bino tubivumirira naye ate twagala okukuyigiriza nti Katonda ekyamuleeta mu bubbi kutulugunyizibwa teyali kwagala kwe kubeera nti bamutulugunya mama bamaze okuva mu bulamu buno obwensi bamama abasigadde bamutulugunyiza batunze ebyabwe mukukakkana ng'ate baagala okumukolako mob justice kwe kuvaayo n'asobola ate okubeera okufuna ekyokulya nga ye solution ate n'ekirala abantu kyebasaanidde okutegeera nti nze ondaba nze kati nze kyayagala nnyo okufaayo eri abantu omanyi abantu balina endowooza zaabwe buli muntu akutunuulira n'akulabamu kirala naye nze sikyafaayo bantu bye bandaba batya nze nfaayo nnyo ku Katonda ndaba atya era obulamu bwange nze mutambuliza ku Katonda kubanga emyaka gyonna gye mbaddewo nga nava mu bikolobero abadde Katonda yabadde andabirira. Kati what do you do? Kati kyenkola sijja kulimba nnyo nti nyina nnyo omulimu oguli awo gwenkola naye nkola mirimu nkola n'abasuubuzi bintu bya kutikka kutikula bwe mba nfunyeyo oluusi emitwalo nga 2 nange nemikisingamu obwange matooke nengenda nendeeta ku matooke bundizi okitegeera era ojja kunzikiriza njagala nnyo okwogera bwabeerayo eyo omuntu ng'awulira ayagala kuba wali abantu abansanga mu kkubo nangamba nkwagala njagala bulijjo nkunoonya biki oba onanzikiriza mbawe enamba yange enamba yange eri 0754 92 2813 0754 92 2813 kati njagala okutegeeza ensi nti nakyuka
era nsigala nkyogera enkya neggulu ne bensanga mukubo mbagamba nti nze nava mu bikolobe nze nava omanyi nagambako Sobbi lumu nemugamba nti Sobbi bw'oba wasalawo n'ogaa nti ovudde ku bubbi viira ddala mu bikolobe lufuuke omuntu ategerekeka nali muno mu Kampala naŋŋamba gwe kati nga bw'ofaanana oyinza kumpa amagezi ki kuba ebiseera ebyo nali bubi afaanana bubi ate alina ssente ali mu Forester avuga Forester new model alina pisto ng'omugamba biki naye namugamba ebigambo bino nemugamba bwonna otuuka okufa akapisto ako koyina mu kiwato kalina kye kajja kutaasa era baatuuka okumutematema nga n'akapisto ke kali muki naye njagala okubulya nti bonna abansekereranga nga baŋŋamba lwaki nalokoka lwaki nava mu bubbi bonna bafudde baweddewo nze wendi nze nkyaliwo lwa Katonda so njagala nnyo okwebaza abantu abansanga eyo ku makubo nakusika omukono naga akwatayo ekitwalo kikino kikubeeremu n'otetenkanya obulamu nkyaliwo ate obulamu bwange mujja kubulaba nga bukulaakulana nga buva ku level ndala nga buva ku level endala paka lwe natuukira n'enfuuka ekyo kyensanidde okubeera. Kati wapangisa ennyumba? Nyina akayumba kange ebusege eyo gyensula mbeera eyo oluusi nengenda mu kyalo ndi Mbalala eyo mbeera Mbalala nentetenkanya n'abasuubuzi bange bwe mba nfunyeyo 10 nange nengulayo bundiizi bwange nendeeteramu bwe ntyo mpola mpola bulamu ne bubeerawo. Mu bulamu bwo bwonna abwobaddewo wazaala ku mwana? Omwana nali mwina n'afa. Omwana nali mwina n'afa so kati nduniringa bupya gye bujja nsuubira nza Mukama bw'anaaba mpadde ekisomo ako ogujja nsuubira okufuna omukyala nziremu mpase ate okuwasa okutegeerekeka gwolaba gwodeddereza ennaku zino nkyali awo gyali gwodeddereza gye bujja nsuubira nja kufuna omukyala mpase ntandika obulamu obutegeerekeka mbeere musajja wabuvunaanyizibwa ebyafaayo biyise byafuuka mboozi kati nyina okufuuka omuntu ategeerekeka so kati lwe lugendo lwendumu. Okay. Snake omanyi nze we nawulidde ku mboozi ya emboozi yo nenkwatako nenjagala okuginoonya okumanya omanyi abantu bakyuka abantu bebikolwa bibeerawo abantu kyeboogera nti omuntu kizibu omuntu eyali omubbi kukyuka ekyo bakyogeza butamanya kubanga kyolina okusooka okutegeera nti ekintu kyonna ebeera ndowooza ya muntu kukyeteeka mu ndowooza kuba kati nze nsobola okukeera ku makya nze by the way nze muntu asobola okumala nze malina okumala omwezi nga siina wadde omutwalo mu nsawo nenga obulamu ne bubeerawo mpitaawo mukubo nosanga omuntu ng'akumanyi n'agamba kyama wali bakuwa emmere kanzije nsasule n'ogenda n'olya olaba nkwata essimu eno gye nkwata yino Samusanga naye saagigula nasanga busanzi muntu naŋŋamba jangu nkuwa essimu netugenda ng'ebyokusaaga nambuuza oyina layini nimugamba nina naŋŋamba essimu yiyi nakwata essimu yino nampa teriika anoonya ne risiti zaayo yazimpeerako nziine yagimpa mpya nampeerako risiti zaayo buli kimu ekigikwatako nkiyina teriika anoonya kati nze bwenti obulamu bwange bwenti bwembutambuza nti okuva lwe nakkiriza Katonda ebintu mbirabye nga bitambula bintambulira kati mbeerawo nga sina wadde 10 naye ntambula olugendo luno lwonna nga ndi furi mu kkubo neeyagala ate nsuubira nti obulamu bugenda nga bulongooka bujja kukyuka so ekirungi nti bw'obanga kyoyogera nga kyekituufu nga you are changed now kati nyina n'abantu abanjulira kubanga abantu abaali bamanyi bebuuza gomanyi kye bayita omuntu yali yafuula amakomera nga nagafuula ekika naye kati omuntu okuva 2016 kati myaka gigino gigenze komera toyinza kuŋŋamba ne polisi ne mapolisi ngayitako n'abasirikale ne mbabongako mu bantu bonna bomabbanga okyalina gwolengerayo ko n'ogamba nti gundi ono gyali bonna baafa abasinga obungi kati bafudde singa obungi baafa kati etawuni erimu bantu bapya olaba n'ababbi kati abalimu ababbiramu nabo kati bapya osobola okusanga oli omubiri nenkola era abamu nze mbamanyi nze mbasanga nimbagamba amagezi muve mu bubbi kuba ebyo mukola twabikolakola dda kuba kati obubbi buno bwonna bwolaba obuli muno mu tawuni simanyi pavers simanyi biki ebyo byonna twabikola byonna twabikola
oja ne peva n'okuba emabega w'emmotoka ono n'agugumuka alabe kiki ekimukubye n'osikaama simu n'ogenda. Ebyo twabikolanga naawe, ebyo twabikola. Naye nga teweesikaamu n'ogamba nti peva eno gyenkuba omuntu wemukuba ku mutwe n'afa. Twali tetukola ati ffe twakubanga ojja ne peva n'okuba emmotoka wa emabega. Omusajja ali mu jjaamu n'ojja ne kapeva. Bano abalala bagenda okutegeera nti obubbi bwe buli awo nga mwavuddewo dda nga mwagenze dda oli akuba atandika kuba nduulu masimu bagatute biki so mbasanga mutawuni omwo ne mbagamba abasazi b'ensawo basangeeyo ku Arua Paaka n'omugamba ebyo byokola nze nabikola dda twabikolakola dda n'ogamba naye bagamba mubeera n'eddagala eri bubisa omuntu ono waliwo ababikozesa naye ffe abamu nze nali sikozesa ddagala nze nali nyina bubezi mutima nze omutima ogwange gwali gwafu gwali gwakajjagudde engulu nze nali nafa ng'oyingira ennyumba y'omuntu n'oteekangamu kko n'ogamba nti nze nali nafaako ekitundu kubanga nze nzijjukira omugezi Kirumira nga tanafa twagendako enansana okubba Kirumira yanzirusaako emisinde ng'akutte pisito bwali naye nga ndinga wano alinga wali naye nga ngoberedde naye nga obugumu bwange nga muli mu ndowooza yange ŋŋamba emundu eyo gyakutte singa ebadde nkookingi singa yankubye dda naye olaba tannankuba anoonya waazi wakookingira emundu eyo kati nga omutima guŋŋamba wanaafunira waazi ekookingi ajja kuba tandabako kuba nze nalina enkola yange nze abangoba nga tampete koona bwenyi ate nze nali nga mmanyi nga bamanyi n'okuntwala emisinde ne bagamba wuya bwe mpete koona nengwa wansi kati bo basigala badduka nze nengwawo nembeeraawo nyinza n'okubeerawo essaawa 5 nga neebasaawo wansi n'otulo ne tujja ne neebakiraawo nga bo bali badduse dda baagenze nze ndyawo nzukuka luvannyuma nga bagamba agenze nze ate nkyuka nzira eno gye muva gwe omutima nze bwe nti bwe nali nafuuka nze omutima ogwange gwali gwafaako ekitundu nga nafa nga sifaayo saagala kumanya kati waddamu kononoonya ku famire yo oba ku bukojjaabo n'oba ne famire yo kumanya taata engeri gyembeera embalala ngeri gyembeera embalala kati bamama bange abato abamu mbasanga mutawuni omwo mu mbalala bakyakujjukira banzijjukira naye nze sibeewa nnyo kiri awo newankubadde sibalinaako nnyo obuzibu kubanga naye nga information gye nafuna nti ebintu byonna baabitunda ne babimalawo ate okumanya nabo balina omuzimu gwabwe babitunda ne babimalawo ne batakuma ku byamaama n'ebyabwe byennyini ne babitundiramu ne banywa waragi kati bali awo nabo ennaku ebayonka lwabo naye nga mbalaba bali eyo embalala abamu balina emirimu gye bakola omwo mu mbalala at least osobola okontaktinga nabo era twogera nti osobola nze mbayitako because oyinza okusanga famire yo gyeri eriweero nze mbayitako era ne mbabuuza waliwo omwana mama gwe yali yazaala musajja oyo yafa yaliwo nga muto wange naye basengabe baali bamutwala yali yagenda Canada kati nawulira ngu yakomawo so kati gwe njagala okunoonya gwe mba ndiniwinga naye ntandikirewo ku mpolampola bamo yali azaalayo eri omwana omu yali yazaalayo omu naye era we baafiira awo yali mwana muto bwati kati bwe yafa basenga be ne bamutwala e Canada gye yali abeera kati ayo yakomawo nakyo nawulira ngu yakomawo sobola okgenda bw'abanga akwesize olugendo olwo tomanya luyinza okuba nga lutandikira awo so kyekyo kyendiko bwentyo kati bwentyo obulamu bwe buti bwe buyimiridde kale tweyanziza Snake ndowooza erya Snake lyakuva eryo lyanvaako ate nja kubanga mbakontaktingako mbeere nga mutegeera bwe nfuna ekirungi nga mukitegeerako emikutu gyammwe nga gitegeera nti kati omusajja bulijjo gwe tulondoola obulamu bwe buyimiridde bwe buti kati butuuse wano abagoberera gye watandikira olugendo lwo n'oyitayo wali watya wakyuka waliyo bantu bapya ababbi bapya wakyuka naye njagala nnyo kati ntambulira nnyo mu makubo amapya siteera nnyo kulondoola siteera nnyo naye nga nje obulamu bwange abo bagoberera gunda emitimbagano gyamwe bajja kuba nga bategeera obulamu bwange nga bwe buyimiridde kale batyo bwe tubadde ndowooza afunyemu ekyokuyiga ali eyo gwatulaba emboozi eno tetugireeta kubeera nti twagala kubeera nga tukwesigaza oba twagala kuba nga tulina kye tukuyigiriza wabula olinamu kyokuyiga lwa nsonga
abaana bangi bazze ku street wano nga ne batandika emize emibi abawala ne batandika okubeera nga beetunda naye nga yadduka mu maka ga bbeeyi yadduka mu maka ageesiimisa so abalenzi ne batandika emize egy'okunywa enjaga ne batandika emize egy'okubba naye nga gyavudde bakugamba nti nze ndi mu famire gundi nga famire maama omuto ye yamuleetera okufaayo famire nga yali emutandisa omutulugunya so gwali eyo omwana wo taata omulekera step mam ngolaba tebitambula bulungi mutukyekingeko omuyogerako naye omanye embeera gyayisibwamu SRK Media kwetuwangalira ne Beyond Newsroom kwetubeera asubscribinga na fokola kyamaanyi nnyo lero yabadde ku kamera mukama katonda bankuumire musule bulungi